New Zealand. Ekitutwala in New Zealand kyekikolwa ekikyali ekivanyuma okugwawo mu ggwanga lyerimu lino ekikolwa eky'obutujju. Era olwaleero ensi yonna ekyusizza obwanga n'obwongo n'ebirowoozo batunulira ggwanga lya New Zealand. Wattiddwayo abantu abawerako. Abasiraamu abattiddwa omusajja nali wano kulokutana nenkubulira ebyaliwo. Tugenda kuleetera survival stories ez'abo bakaawonawo basimatuka batya obutattibwa mu njega eno, era abaffe bino byonna ebigenda mu maaso bitegeeza ki mu lutalo olunene oluliwo ku butujju. Nga bw'oyinza okulabika nti nno okigoberera, lwakiri bano abakoze kino tebannaba kuvaayo ku kondemingibwa oba kubayita nti nno batujju. Lwakiri baboogerako nga abalumbaganyi abakoze ennumba ezo n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Aye tubadde tukyali awo, amawulire amaane gava mu ggwanga lyerimu lino erya New Zealand ku mateeka agakyali amajja agakyusiddwa mu gavumenti y'eggwanga eryo nga Ssaabaminisita bwe yategeeza. Let's cross over to New Zealand. Eno ewattiddwa abasiraamu abawerako mu kikolwa. Ensi kyetunulidde nti kya butujju, naye nga abatunulira ebintu abanene mu nsi baganye okugamba nti this was a terrorist attack. Katugendeyo n'okulaba kino kyekitegeeza olw'obubiina obwenjawulo bwe tugenda okuba nga tunakuba bayita KKK Ku Klux Klan be baani abayinza okuba nga baakoze bino. Tambula nange. Gwanga lya New Zealand ogamba tya Segirinya dobozi ly'ekyebando MP2B campaign North wale kubanguza n'abalabe muli awo. Now omusajja munnansi w'eggwanga erya Australia alumirizibwa okutta abantu 50 mu mizikiti ebiri mu ggwanga erya New Zealand. Kigambibwa nti talina kikyamu ku mutwe, ali rational, ategeera bulungi. Era looya we ategeeza nti ono yagenda okwewolereza annyonnyole lwaki yasse abasiraamu 5. Teyeetaaga, waliwo looya we yabadde yalondeddwa okumukiikirira mu kkooti n'okumuwolereza. Naye Gaaya agambye nti alyoke era agenda kubeera mu kkooti nga yeewolereza. Omusajja ono ayitibwa Brenton Tarrant. Waliwo abantu babayita ba white supremacists nga bo balowooza nti abazungu abeeru bamagulu meeru ebagwanidde okuba ab'amaanyi mu nsi, then bano abalala batuze ba kitundu, bantu ba kitundu. Kati waliwo okweraliikirira nti omusajja bw'abanga akkiriza okwewolereza tagenda kuba na lawyer. Waliwo concern abantu batandise okufaayo n'okweraliikirira abamu nga bagamba ayinza okukozesa omukisa gw'anaabeera nagwo mu kkooti ogenda mu maaso n'okwogera byonna by'ayagala n'okwewaana n'okutumbula n'okutunda enneeyisa ye n'ebirowoozo byabwe. Ono Guy Brenton Tarrant yaguddwako omusango gumu ogw'okutta omuntu n'alabika mu Christchurch District Court ku lunaku lw'omukaaga oluvannyuma lw'abantu abattibwa ku Lwokutaano. Agenda kugulwako emisango emirala mingi bw'addamu okulabika mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokuna bwe gujja. Duty lawyer Richard Peters ye yamukiikiridde yategeezeza nti yagambye ye teyeetaaga kufuna lawyer eyasse nno abantu bano abasiraamu 50. Muvubuka wa myaka 28 agenda nti ye tayagala kufuna lawyer, ayagala bakita self representation, ayagala kwewolereza ye kennyini nnyini. Omulundi ogwasoose okulabika mu kkooti ono omutemu Tarrant teyayogedde, teyakkiriziddwa kwogera, wabula yalabise nga talina tabbu yonna alyoke era ng'agira n'amwenyeza abamawulire ababaddewo ng'alyoke nga talina buzibu.
era nga bwawanika ekigalo ekisajja n'awanika n'engalo ya naswi n'engalo ensajja zino ez'omumakati esatu n'azifunyako bw'ati. Kozi muli ku radio temuwuliriza temulaba nti obubonero bw'abano ensi eno emanyi waliyo abatujju, waliyo n'abantu abasosoze mu langi ebyenkaniddeawo nga tayagala kulaba muddugavu, tayagala kulaba muyindi, tayagala kulaba mu Pakistan, tayagala kulaba mu China, tayagala kulaba mu Korea, ye yagamba feba whites abatuufu abazungu. Kati bwe yabadde mu kooti ng'awanika akabonero kaabwe nga bagenda bawanika bwebawaga bubonero bwabwe bano abasosoze mu langi abazungu. Era yabadde ng'anyumirwa ekintu kye yakoze. Ono gaayi muzibu kye yakoze. Kati nno waliwo amalala ate katusooke tugendeko, kansooke ngendeko katono nnyo. Waliwo amalala mu Holland eri gwe munanga awuliriza. Okay, awuliriza katusooke tuyimiremu kawo katono. Waliwo amawulire amalala ge twakafuna ate okuva e Holland. Omukambwe aguddewo akabaati ali mu kutta bantu. Katusooke tugendekeyo katono nnyo. Awuliriza ensinga ekyagenda maaso n'okutunulira ebyabadde e New Zealand, ate ge tulaba okuva side wali eri mu Holland si malungi n'akamu n'aketondo, ate amasasi gali ganyoose. Kansoke ngendeyo katono nnyo wano. Oba oyinza okuyita Netherlands. Okay. Munange erigwe yawuliriza mu ddakiika mu ssaawa ezunzikiddwa emabega waliwo abantu abawerako battiddwa mu kugaali y'omukka. Abantu abawerako balumiziddwa bya nsusso mu kitundu kiyitibwa Utrecht, Netherlands oba Holland oba enebeera Abadaaki. Mu Badaaki, Netherlands oba Holland. Amanya asatu ganyonyola eggwanga lyerimu. Badaaki, ba Netherlands, ba Holland, it's the same country. Agavaayo mukwano gwange shooting occurred 24 October Plane mu kitundu bakiyita Utrecht. Police mu ggwanga erya Netherlands etegeeza nti police they are considering a terrorist motive in the Utrecht tram shooting. Police etegeeza nti kino ekikolo ekikoleddwa kirabika kikola kya butujju mu lulumba olukyali olujja omukambwe aguddewo akabaati n'akuba amasasi ku bantu ababadde ku ggaali y'omukka. Netherlands omuntu omu lwaki kikakasiddwa nti nno afudde. Ennyonyi ziri waggulu mu bwengula ziri ku siini zeetegereza embeera nga bw'etambula. Ne poliisi y'omu kitundu kino ekya Utrecht mu Netherlands oba Holland oba Mbadaaki eyongedde okukakasagana amawulire bategeeza tukyagenda maaso n'okutuyungudde abawanvu n'abampi in response to the attack nga twanukula bino byonna ebiriwo munnange. Netherlands waliwo omulambo gw'omuntu munnange attiddwa guteekeddwako ettundubaali. Bali mu kukola okunoonyereza abakoze kino bayinza kubanga ali omu oba bangi. Yadde okukuba amasasi kukomye kati bwe twogerera, naye nkugambye ennyonyi 3 helicopters eza police ziri waggulu mu bwengula zeebonga
okulaba nga bayinza okuba nga bazuula embeera eriwo wansi abasirikale abali mu bumotoka buno of course obwa poliisi webali nengera wano pikipiki eza poliisi weziri n'abasirikale ba poliisi abali mu leeya osobola okubalaba abasecurity abali mu leeya of course n'abali mu byambalo ebiraga nti ba poliisi Heart after gunman opens fire on Holland tram. Abawera ku munange balumizidde oluvannyuma lw'omukambwe abadde n'emmundu okuggulawo akabaati n'akuba amasasi ku ggaali y'omukka e Holland just a few moments back. Munange bano bo kati soke tuwulire. Let me first take you over there. Olire embeera nga bwetambula ku CNN. Terminal. The fire there has been raging for nearly 20 Kati ate gano nago malala waliwo ekifaata ekikuta omuliro e Texas mu America. Tanka endala gana amawuli mu America ate waliwo amalala breaking news evaayo omuliro gukutte ekifo ky'amafuta ekisundiro ly'amafuta likutte omuliro mu kisaza ly'e Texas. Amasomero gaggaddwa agaliraanye essomero lyerimu lino munnange eriggwa atugoberera egamu omuliro genyinza okulabika nti nonkuwa America essundiro ly'amafuta likutte omuliro tanka 5 ennene bwaguuga zikutte omuliro amasomero gaggaddwa n'amalwaliro so nga ate eri mu Netherlands omukambwe aguddewo akabaati akubye ababadde ku gaali y'omukka abawerako balumiziddwa omu akakasiddwa nti attiddwa kiki naye bannange kyankwanzi bagambye Mwami Museveni afuge sina namanyi ganywa kasoda naye mama ukyali mu program ekiyataba ngekutuusibwako Coca-Cola Taste the feeling. mukwana Inji ntabanga babuze internet tunabakula ekifo kye kikyuse obanga kasita kino kyekyalo kyammwe gezaako okubuuza tulagirire nawe kale sebo ekkono lettuuse ekiwangala munanansi owe nange simanyi ye lwaki tolithaakinga sithaakinga lithakinga ku simu ya Airtel 4G omale ogende obadde ogamba kusaakinga nange kasaaki mbadde sekategedde funa intaneti wonna w'oba oli mu Uganda yonna ng'okozesa Airtel 4G tuli naawe ebbanga lyonna. Airtel, the smartphone network. Airtel erungamizibwa Uganda Communications Commission. ba Ali Quraishi Company Limited Nansana beetaaga ba construction